Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Mwennyinaffe yabuuzizza nti azikaari enkomeke n'ezitali enkomeke ze ziriwa? N'ayogera nti ezitandika ku lunaku lwa Arafa ezatugambiddwako naki bwe bityo. Kakati okuwanukula barakallahu fiikum nti twali twogera ku kiyitibwa takbiraati ez'ennaku zino 10 ezisooka mu Dhulhajji n'oluvannyuma lwa Yidi mu ayyaamu tashriiqi. Kakati abamanyi bateekululamu takbiraati ezo emirundi ebiri. Waliwo almutlaqa walmuqayyada. Waliwo ente ezitali nkomeke ne wabeerawo n'enkomeke. Mpozzi takbiraati ze twogerako ze takbiraati ezo ezigamba nti Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ezo ze twogerako. Kakati ezitali nkomeke ente ze ziriwa? Ze zitandika olunaku olusooka olwa ennaku 10 ezisooka mu Dhulhajji. Ennaku 10 ezisooka mu Dhulhajji. Era nga kye bategeezaamu n'okubeera nti si nkomeke, amakulu nti teziriiko kifo kyeyawulidde kyankalakkalira kiri awo, wabula wonna ozireeta ebbanga lyonna. Oli mu butale, oli mu takisi, oli mu kkubo otambula, oli waka, n'obeera ng'oyitiriza ebigambo ebyo. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, bwe bityo. Kakati ekigendererwamu n'ekiyitibwa enkomeke oba okukomeka kwe kuliwa amakulu baada salawaati almafruuda, oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa. Azikaari ezo okuzireeta oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa ziva kyekigendererwamu ne almuqayyada, enkomeke. Kakati azikaari ezo okuzireeta oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa, tutandika ne subuhi y'olunaku lwa Arafa. Oluvannyuma lwa subuhi y'olunaku lwa Arafa, okiwulidde, ne tuzireetanga oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa, okiwulidde, subuhi, zuhuri, asiri, magharibi ne isha, okiwulidde. Kati zo ne zigenderera ddala mu maaso n'olunaku lwa Eid lugenderamu ne ayyaamu tashriiqi, ennaku z'okwanika ennyama 11, 12, 13 omwezi gwa Dhulhajji. Zikoma ddi? Zikoma oluvannyuma lw'okugwa kw'enjuba ku lunaku olw'e13 olusembayo mu ayyaamu tashriiqi, mu nnaku z'okwanika ennyama, olunaku olwo olw'e13. Magharibi singa etuuka ne zibeera nga zirekedde awo. Era bino ebiseera bye tulimu tukyali mu biseera eby'okuleeta azikaari ezo, okiwulidde. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, bwe kityo bwe kiri, okiwulidde. Kakati nti nga bwe tugambye nti ennaku zino ze tulimu tukyagenda mu maaso n'okuzireeta oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa. Ezo zibagendereramu n'ekiyitibwa atakbiraatu almuqayyada, okiwulidde, takbiraati enkomeke, amakulu ez'oluvannyuma lw'esswala. Era ebiseera bino byetabwamu enkomeke n'ente, okiwulidde, kugamba wonna tubeera tuzireeta biidhinillahi tabaraka wa taala, tabaraka wa taala. Wa barakallahu fiikum. Waliwo ekigambo ekigambibwa nti zikoma nga dhuhiya weekoma oluvannyuma lwa asiri ku lunaku olw'e13, naye ekyo si kituufu. Ku byombiriri si kituufu. Ku azikaari zennyini tezikoma awo ku kuswala ya asiri, ate n'okusala dhuhiya
nayo tekoma ku swala ya asiri. Wabula ku lunaku lw'13 nalwo luggwako tulumalayo nalwo, kubanga olunaku terukoma luvannyuma lwa asiri, wabula olunaku lukoma na kugwa kwa njuba. Olunaku lwonna lukoma na kugwa kwa njuba. Ekiro eky'olunaku oluddako oba olunaku olulala nekibeera nga kitandikidde awo. Wa barakallahu fiikum. N'olwekyo adhikaari ezo zikoma ku kugwa kw'enjuba olunaku olw'13, olunaku olusembayo mu nnaku z'okwanika ennyama. Kyekimu era n'okusala nakwo kukoma ddi? Kukoma enjuba kasiteegwa ku lunaku olw'13, olunaku olusembayo mu nnaku z'okwanika ennyama. Olw'okusala kubeera kukoze eki? Kuweddeko. Ne adhikaari ezo zibeera ziweddeko. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.